Oscar, being Assistant Returning Officer for Wakiso Electoral District, pursuant to Local Government Act, Cap 138, declare Nsimbi Herbert duly nominated as candidate for election as Municipal Division Chairperson for Gombe Division. Erinnya enze Herbert Nsimbi Ffumu lya Munsonda amadde mukubiriza olukiiko olukulu lw'eggomba y'Egombe sipiika era natanduludde ebigere olw'abantu okuntuma kubanga ffe tuliwo kutuma abantu olwaleero nominate nze ku kifo ky'obwa chairperson LC3 oba meeya owa division. Nsaba obuwagizi bwa bannagombe bonna emiruka gyonna egikola Gombe 11 Tikalu Mwererwe Matugga Nasse Wambale Kavule n'awala yonna mumpagire Buwambo nze muweereza wammwe addako 2026 n'ab'ekirya muli gyenva. Tusazeewo okujja independent. Ekisooka fetukkiririza mu people power kuba tuli maanyi g'abantu. Kooti y'abantu teyali nsanyufu oluvannyuma lwa ebyava mu kamyufu ne basalawo tujje twesimbe okubwa namunigina oba bakikkiriza nti yeffe tuliko amaanyi g'abantu. Si kugabanya bululu wabula abantu okusalawo kwabwe baagala kulonda munnange Ffumu lya Munsonda. Ate Ffumu lya Munsonda gwe baagala okulonda mulamu yenze. Lwaki njeemera abantu era mbasuubiza nti bwe naamaliriza obuwanguzi nja kubutwala ku kitebe ng'obanjulire nti munnange twawangudde kuba bwe mpanguira ekibiina kye kiba kiwangudde. Mu mwaka ogumu nga twakatandika obuweereza bwaffe tugenda kutandikira ku birwadde ebiruma abantu b'Egombe. Ekisooka abantu b'Egombe batulugunyizibwa ku ofiisi ez'enjawulo ku mataka. Ngenda kujja ntabaganya abantu abakayanira ebibanja bya bannaabwe abadde bakozesa ofiisi ez'enjawulo okutwala ettaka lya bannaabwe olwaleero bubakeeredde. Omumala okuwangula bwenti tugenda kufa okulaba nga tuzza abantu ku bibanja abo abeeyita bannannyini ttaka be baali bagobako ku maanyi. Abantu b'Egombe bakyanywa amazzi amakyafu, bakyanywa n'ente, bakyagobagana n'ente okunywa ku mazzi amayonjo. Tugenda kulwanagana tulabe nga tuteeka amazzi amayonjo. Aba National Water waliwo etteeka erigamba nti tetukyasima mazzi awo wokka watatuuka National Water oba watuuka National Water. Watatuuka National Water tusobola okukozesa BOA n'okugogola enzizi zaffe eza bulijjo. Okusula ebyenjigiriza tugenda kusoosowaza nnyo okubudaabuda abaana baffe bamulekwa kuba tugenda kuzimba orphanage home tulabe nga tukola ki abaana abo tubakuŋŋaanyiza omwo. Ekitebe ky'Egombe tetulina kitebe, tukyali mu bupangisa, tukyali ku ttaka lya Bwakabaka, tukyali mu nnyumba za baffe beene. Tugenda kuzimba ekitebe mu mwaka ogusooka nga twakakola ki nga twakatuulawo kubanga mu bajeti ngenza okufuluma nga sipiika sente nzireseemu ezigenda okukola ki okuzimba ekitebe. So ngenda kubaawo okuzijjayo zijje zikole omulimu gwazo gugatte bannagombe. Tugenda kugatta bannagombe, tugenda kukomyawo obukulembeze obugatta bannagombe, obukulembeze obw'amateeka obutambulira ku nkulembere y'amateeka. Abantu okuwa omusolo gwe batasaanidde kuwa tugenda kukirongoosa lwa nsonga omuntu asaanaawo omusolo gwe gwasaanye okukola ki okuwa okuli ogwa property tax. Teeka litugamba obutasukka bitundu 5 ku 100 okusinziira ku ezo landlord zaafuna, si kusinziira eri mu ofiisi kuggalawo ate era nga landlord tategedde kiki kyateekeddwa kukolebwa. Kati Nsimbi Ffumu lya Munsonda munange yenze meeya wa Gombe division yaddako 2026. Kimbo wa Julius mujule nominated. Tuludde nga obuweereza sijja kugamba nti ekifo nze ku kyabwa kansala okutandikirako, sijja kugamba nti kyekifo ekisinga oba ku busobozi bwange, naye olw'okuba mu local government settings ebifo bino abantu babiddukamu ate nga bye byetaaga obuweereza obw'amaanyi. So abayivu baddukira mu bifo ebyowaggulu ne batulekera ebifo by'owansi mu abantu abatali bayivu. So nvuddeyo tutandikire eno wansi nga tugogola, ate nja kusaba ne bakama baffe abali waggulu eyo balowooze ku kyokusetinga academic qualifications wansi ku lower levels kubanga ebintu ebiremeseza service delivery n'obuli bw'enguzi obuyitiridde
nti omuntu atamanyi kusoma bamukukusaako ebintu ne batunda ebintu byaffe wansi, ebintu ebiva waggulu tebituuka kuba abamanyi okusoma babiyisaawo mu mankwetu ne bibuliraawo. So nvuddeyo tutandikire wansi tujje nga tulinnya mpola mpola. Nkiikirira abantu ba Kiryagonja Lwadda mu luka gw'e Matugga ku kaadi nzijidde ku ya NRM. NRM erudde mu buyinza kituufu, abasinga bwe musango gwe batunenya. Naye omuntu okulwa mu buyinza tegwandibadde musango singa obuweereza bukola ki? Butuuka abantu. Abantu b'owansi beetaaga buweereza, si bibiina bya bufuzi. Opposition yawezezza emyaka NRM wano mu Central emaze emyaka 20 nga opposition yeefuza ebifo byonna ebya wano mu Central Region. Yetufuga ojja tunuulira Wakiso Matiya Lwanga bwanika abadde emyaka 15. Otunuulire Eggombe ennyini gyendaga omwami Kasiriva ayagala kisanja kya kusatu. So nti opposition yetwala ate neeba nga yeremese yo yennyini yeremese enkulaakulana, kubanga ebintu bino buli lwe bikolebwa tebaako byegenda ssabisa kalulu. Ebintu bino ebikiipinga ne bibeerawo kuba byeyina okukozesa okusaba akalulu n'okulimbirako abantu. So we tuli twetaaga buweereza, twetaaga abantu abasobola okwogera ensonga zino ziwulirwe waggulu ate zituuke. NRM mu Central Region yeetaaga okuddamu efune omuzinzi tutambule, kubanga wetunaasigala nga opposition yekulembera tugenda funa nkulaakulana tulakinga behind, olw'okuba nti ebifo byonna tulonda olw'ekinyumo n'okukyamuukirira. Luutu eno tulonde busobozi tusimbudde. Nebaza abana NRM mwenna, amanya n'eddoboozi Nakirunda Cissy, Chairperson Gombe Division Women's Reach, ate ng'era nze Chairperson, not Chairperson, nze Women Councillor Matugga Gombe Division. Kuva n'olwaleero nga limaze okwewandiisa nga nkubiriza bana NRM bonna baveeyo tukwate ffenna tubeere bumu. Neesoboddeyo okujja okwesimbawo nga tulina obulumi ng'abakyala, okugeza nga amasomero nina obulumi olw'abakyala basingle mother. Obulumi bwe balina abaana babasaba ssente babasaba ssente abaana ez'okubeera nga babasaba esente z'emmere ku ssomero kati amasomero ga gavumenti. Nkubiriza Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ayongeremu abasomesa, ayongeremu n'okubeera nga bawa facilitation amasomero ga gavumenti, kubanga bw'otuukayo abaana babazza. Naye nange ensonga eyandeese okujjawo okwesimbawo kukubiriza abakyala okusobola okubeera nga basobolera okukola. Tusaba Pulezidenti waffe Museveni atuyambe asindike abakulembeze bonna waggulu bave mu ofiisi bakke wansi, ffenna tukole mobilization ng'eri emu okusobola okubeera nga tucekinga amasomero ago, naddala ebyobulamu byensonga zange zandeese. NRM jju amanya gange nze Mbabazi Hawa Nyindo, ndi butuuze w'e Matugga nga nze akwatidde NRM bendera yaayo ku bwa mmeeya bwa Gombe Division. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero tuli wano mu nominations zaffe. Nsuubiza abantu bange ab'e Gombe Division mwafunye embabazi mumaze. Maama bikolwa nzija okukwata ku bavubuka, nzija okukwata ku bakyala abalina bu small scale industries, abakyala abalina obulimo bwawaka. Nze enkola yange ngamba buli mukyala abeeko keekwasizaako. Embizzi ndeeta, enkoko ndeeta, njagala Gombe eyawamu ng'ate ffenna tugikolera mu kyenkanyi. Olunaku olwaleero nyingidde mu byafaayo ng'omukyala eyakasooka okwesimbawo nga mmeeya, era wekataligirya NRM ngenda kuba ngiwangulira ekifo kino. Tuzze okuweereza abantu baffe omulundi omulala. Twagala okwongereza
gw'ebyo ebirungi bye tukoze ebibadde tebinnaba kuggwa. Okugeza tubadde ne kampeyini ey'okukola amakubo mu eriya yaffe nga tusobodde okukola kilometers 12. Njagala okutegeeza abantu bange nti kilometers 12 mu kisanja ekijja tugenda zimaintaininga. Tukoleyo n'endala 30 ze tugenda otutandikawo empya. Wonna awamu ekisanja ekyo tutunuulira okukola kilometers 15 ku maintaining enkadde wamu n'okwongera ku mutindo gw'amakubo gaffe okuva ku ddaala kwe galiyo okugenda ku ddaala erya first class maramu. Kitegeeza tulina okuba abayiiya okunoonya ssente zisobola okuyimirizaawo embeera eyo kubanga twakizuula nti ekibuga kino ekikyakula obukuzi bwe lwe tutegeka amakubo kiyamba mu myaka egy'omu maaso okubanga tewali mugotteko ate era n'okubanga ebyenkulaakulana bitambula bulungi. Ffenna tukimanyi nti Munansana municipality division esingamu factories Gombe kati tulina ngeri bwe tugenda gikula road network ennungi yeetambuza ebyobulamu yeetambuza ebyenfuna yeetambuza n'ebyokwerinda kubanga buli lwe gabeera nga si malungi wesanga nga abantu ababi bagakozesa okulaba nga batuusa obulabe ku bantu baffe. Tetugenda kwerabira byanjigiriza, tetugenda kwerabira bya bulamu, ate era n'embeera z'abantu baffe okulaba nga tubabudaabuda n'okukolera awamu okulaba nga bakulaakulana okuva ku ddaala erimu okutuuka eddala nga tukikolera wamu ne local governments ezituli waggulu ne gavumenti okubanga etuwa obuyambi okusobola okutambuza local government ya Gombe division. Mbasaba munneesige nja kubaweereza obutaweera nga mbawuliriza ate mmanyi we mutali nange sisobola kuweereza. Ngenda kwesimbawo bampandiise ku kabonero aka National Unity Platform. Esembayo mu kuwandiika denomination fees ey'akakiiko k'ebyokulonda tutuuse ku level 3. Wano we tugenda kuwandiika bwagala kwesimbawo ku bwa LC3 chairpersons mu sub counties, mu town councils ne municipal divisions ne bakansalazi baabwe. Entambula enteekateeka y'emu gye tubadde nayo kujuza forms bulungi ku level gy'oyagala. Tubadde ku LC5 gye tumaliriza bulungi, kati jjo twagaddewo LC4 oba municipalities nazo zawedde bulungi, kati tutuuse ku magombolola sub counties, town councils ne municipal divisions. Zino tulina offices zaffe 3 mu Wakiso district. Tulina office yaffe ey'Entebbe etwala Makindye Sabagabo, Entebbe municipality ne Busiro South. Kati abo bonna abaagala kwesimbawo ku level ya LC3 division A, division B, Masajja, Busi, temugenda kujja ne Wakiso, mugenda ku office yaffe Enkumba wali Mpala. Programu gye mugenda kutambulamu twagirerizinga dda mugirina tugoberere programu eyo. Leero tutandise naani engeri gye mugenda kutambulamu, si ffe si nti mwenna mugenda gendayo olunaku lumu, kubanga enteekateeka eno etandise leero egenda ku up to the 24th, from the 11th to the 24th mwezi guno gwe tulimu. So ab'e Nansana municipality, Busiro East ne Busiro North mwe mugenda kujja wano ku offices zaffe. Still mugoberere programu gye twabawa. Ani atandise leero, ani addako, tutambule bwe tutyo. Ab'Ekira municipality ne Kyadondo East namwe mugenda kwewandisa ku office yaffe ey'Ekira. Programu eyo mugirina. Ani agendayo leero, enkya bwe tutyo. Tugoberere enteekateeka eyo ejja kutusobozesa kutambula bulungi, twewandiise ku lunaku lwaffe. Bye tubadde tusaba nti ojje ne ejjule field nomination form, resito gitaddeko ebifaananyi ba supporters bonna nga overifyinze bulungi, ate kijja kuyambako nnyo singa osooka n'okola kye tuyita pre-registration. Kuno kwewandisako omutimbagano Electoral Commission kwe yataddewo, kikuyamba nti wootuuka ewa returning officer tujja kumalawo obudde bungi, kubanga information yonna gye tuba twagala olidde gikuba gikozeeko. So funa obudde olunaku olwo lutanatuuka, genda weewandiise, onaatuukira wano nga byonna biwedde. Tubadde bakakkamu nnyo, kinjagala kwebaza wana Wakiso abadde bajja kwewandiisa bonna. Kuva we twatandika LC5 municipalities titubaddemu nakavuyo kwonna. Abantu babadde bakakkamu nnyo, babadde batebekevu, babadde bajja nga boona bali organized, kati kyetugoberera nakati
tabaddewo okutattaganya entambula z'abantu. Traffic rules have been respected kwa LC5 na LC4. Twasaba motoka emu, bonna babadde bajja na motoka emu na LC3. Ovudde kwewandiisa teri procession, ovudde kwewandiisa teri kunoonya kalulu, campaigns tezinatandika. Kubanga nti bakulangirire nti weewandiisizza gwe ssentebe wa LC3 tikitegeeza nti otandike kunoonya akalulu. Teri campaigns kutuukirira ddala ku nnaku 10 omwezi ogwa November. Electoral Commission ejja kukolawo mu butongole campaigns zonna abantu batandike kunoonya akalulu. Twewale kunoonya akalulu ssaawa zino, etteeka lijja kukwata ate kiyinza obutatambula bulungi. So tugoberera ebyo bwe tunaba tuze kwewandiisa singa abeerawo ekintu kyonna ng'akakiiko ebyokulonda tubadde tuwa obudde kulaba nti tugonjoola ensonga zonna. Wetulaba nti waliwo ensobi tubadde tukuwa obudde nituyisaamu ntibitereeza kyekimu. Teweeraliikirira bonna botuse ku nomination center n'abeerawo ekyotategedde oba mu foomu yo kimiisinze. Abantu baffe bakakiiko ebyokulonda batuukirire bajja kukulaga electoral areas especially municipality ogenda ku level ki. Tumaze LC4 naye waliwo bosanga nti bajjuza foomu ya LC4 agirese ku LC3. Ddayo wekkeneenye wayagala kugenda ku division foomu gy'olina yeeyo, okyalina obudde. Oyinza kubanga bw'okola ensobi n'ojja tukuwa foomu endala n'ogenda n'obitereeza n'obeera nominated. Electoral Commission is to ensure all intending candidates have the opportunity to get duly nominated. Katutambule ne programu eyo kutuukirira ddala 24 bwe tujja kuggalawo okuwandiisa kwonna kwabo bonna abagala. Eno phase gye tulimu y'okuwandiika abo bonna beegwanyiza entebe za LC3. Ayinza kubeerawo ensobi nga leero tekisobose kumaliriza kwewandiisa. Omukisa ogufuna ojja n'otunyonnyola nkya n'ogamba nabaddewo jjo naye wabaddewo kino na kino. So tujja kutuukirira tukuwanga ne weewandiise kubanga tulina ebiseera byonna. Eno program y'okumakinga sure nti tutambule bulungi, twewale ffenna kubeera mu kifo kino omulundi gumu. Naye singa oba ofunyemu ekizibu enkya okomawo mutukitereeza badamu ne bakuwandiika kye tubadde tukola wonna. Naye mu nnaku zino ze mulina LC5 yalina ennaku 3 ekyo kyaggwa. LC4 ebadde n'ennaku 3 kyakomye ekyo ebya municipalities. Kati kola kubanga kati bwe tuba tulina kuwandiika wano eyo analysis yonna at least kyenyinza kubuulira bana Wakiso nti teri office etalina muntu agiriko. Teri offices zonna all electoral areas LC5 electoral areas eza municipalities zonna zirina abaziriko abazeesimbyeko. Bwe tunaba tumaliriza byonna lipoota ejja kufuluma tutegeere baani abayiseemu unopposed offices abaliwo bameka. Ebyo byonna tugenda kufuna ne comprehensive division. Tubadde tuwandiika aba division A, enkya division B ojja kuba egenda kwewandiisa. Ewakiso tutandise ne Nansana municipality Gombe division yetuli mu kuwandiika leero. Enkya Busukuma, then ku Monday tujja kubeera ne Nabweru, then ku Lwokubiri Nansana bwe tutyo. Then ekira batandise n'ekira division kati bwe tutandise. Naye programu zino kweziri mu division zino kweziri mu magombolola gaffe. Abona abagala kwewandiisa yita kugombolola olabe ku notice board programu eno gyegisa interest ebadde high ate ekyo kirungi. Nakati ku LC3 tulaba the turn up